Ensonga TV kojja mate oli eyo buli kyokola kyekigaana buli nnyumba gy'ogendamu yeegaana gwe olwala ebirwadde gwe olwala kiri gw'okaaba kino gw'ofiirwa ono abasajja bonna b'ofuna bye bagenda ensonga nnyingi nnyo ezireetera ekintu ekyo. Mu nsonga ezo ngenda kuggyayo ensonga abantu gye babuusa amaaso naye nga nnyinza ogamba mu nsonga zonna ezireetera ebintu ebyo ze tujjanga okumenya ensonga ekyasinza obukulu kwe kugenda ku bijja gye baagalamiza jjajjaawo taatawo oba maamawo n'abantu abava mu lunyiriri lwa jjajjaawo omusajja. Bakadaama bangi muzze mukaaba. Kadaama n'agamba banayinze nabaaki mabaluwa mugawulidde. N'agenda n'akola n'akuba ekyeyo ssente ze babba bw'azitereka bwe bagamba nti yazibbye bw'azisukuma e Uganda ze balya bw'aba yaakatuuka wano azimbye ennyumba yeegwa bizinesi gy'akoze ng'avudde Buwarabu nayo yeegwa buli kintu kyonna n'olaba nga buli ky'okwatako tekirama n'otandika n'ogamba abandoga baakola ki waliwo antambulirako tewali akutambulirako. Njagala nkubuuza omuntu ayita mu mbeera eyo mirundi emeka gye wali ogenzeeko ku bijja by'ewammwe? Abantu tebafa ate n'abafu bamanyi ababaagala n'emikisa gy'abafu mugyetaaga. Kadaama okwata otya olugendo lwo n'ogenda nti ogenze kukola nga togenzeeko ku bijja by'ewammwe? N'osanga oli ng'okuva bwe yaziika taata we tagendangayo taddangayo kugenda kumujja kulima ku bijjo bagenda kumujjako nga busubi ng'obwo obukuzeeko obuddoddo bwona obukuzeeko nga taddanga okuva lwe yamuteekayo bw'atyo. Gwe n'okwata n'olinnya ennyonyi n'ogamba nti ogenze kukola ng'ani akulimba nti ogenda funa ssente nga ssente ogenda zifuna oti era ng'ani akulimba nti ogenda kubeera n'emirembe mu nsi bw'obeera tosobodde kuwa respect taatawo oba maamawo oba bajjajjaabo. Ekijja ekyo kye mulaba gye bakuziika gye baaziika taatawo maamawo kyamakulu nnyo. Genda weebuuze ku muntu yenna lwaki ekijja bakiyita kijja. Tuliwo basomesa era nze njagala muntu ayagala okukwata ate ayagala bireke naye nkubuulira tewali kintu kyonna kigenda kuvumula kizibu ekyo kyo ne bw'onooba ng'osaba n'ogamba nti nno gw'osaba bayibuli yonna Kurani zonna ozisaba n'oziteeka wali naye nga towadde respect taata we yafa maama we yafa bajjajjaabo nga togenzeeyo ku bijja omala budde bwo. Togenda kufuna ssente togenda kubeera mu nsi buli kyokola kigenda kubeera nga kifa. Nsonga nnyingi nnyo zenja okujja nga wano mbamenyera naye mumanyenga obukulu bw'ekijja mumanyenga obukulu bw'abantu abaafa abo be mulaba awo. Wali owuliddeko ekigambo kye bagamba nti abaafa zembuyaga ezikaza enkoye zempewo ezikunta goloza balimba. Muve mu bintu by'okulowooza nti gw'omanyi nnyo ng'oli musomi nnyo nabagamba musomenga musabenga mwebazenga naye mumanye ebintu by'obutonde era eddiini egamba Katonda yatonda abantu n'atonda n'amajini ago ge mulaba ago ate nga byonna yabitonda musinza. Naye nkuddamu Kadaama yenna si Kadaama yenna nkuba kiro yenna mala ennaku 2 ng'okomyewo wano genda ku bijja by'ewammwe
bw'oba tonnasitula kugenda kuba kyeyo, genda ku bijja byewammwe. Bw'otookikole buli kyokola ojja kufunanga abasajja bagenda, sente zo zijja kugendanga, z'oweereza ze babba n'ogamba gwe wabaaki, tolina kyewaba, wabula toteeka kitiibwa mu bantu baakuteekawo, bantu Katonda be yayitamu n'obeera ku nsi. Njagala olowooze ddala mu butuufu, taata we yakuteeka ku nsi, maama we yakuteeka ku nsi, jjajjaawe yazaala bataata bo ne maama wo, n'obeera nga tosobola kugendayo gye baabaziika, nga bwe wamuteekayo oddayo kuziika mulala. Golowooza osobola okubeera emirembe ku nsi? Tosobola kubeera mirembe ku nsi. Nga bwe naagambye era nti kasita obeera ne maama wo kuno ku nsi oba taatawo, n'obeera nga tomufaako, tosobola kuvangaala na ssente oba tosobola kubeera na ssente. Njagala ofuneyo oba njagala weetegereza abantu abalina ssente. 99% abantu abalina ssente babeera baagala nnyo bamaama baabwe, nnyo. Abantu abaavu abatayagala maama we, abatayagala taata we, agamba nze baagenda era maama wange ne taata wange baagenda bansaddaaka, lwaki bagana be balina ssente. Buli muntu 99% abantu abalina ssente babeera baagala nnyo bamaama baabwe, nja kusooka na bamaama baabwe, bataata kale, naye omuntu akyasinza okwagala maama we akyasinza okufuna ssente. Ekyo kinoonyerezeeko, nkuwaddeho omuwaka, genda onoonyereze ku buli mugagga yenna ali ku nsi aba ayagala nnyo maama we, naye gyegyo emikisa. Buli mugagga yenna abeera ajjumbira nnyo ebintu ebyo byogenda kubijja, yalongoosa ebijja, yakola buli kintu kyonna. Empewo ne zijja ne zimufuuwako neeyongera. Gwe n'obeera eno ng'oyogera era zijja kuggwawo, tezisobola kuggwawo muganda wange, tezisobola. Buli bw'onoogamba zijja muggwawo ng'eno zeeyongera. Kuba yategeera abantu abamuteeka ku nsi. Ate buli bw'otegeera omuntu eyakuteeka ku nsi, lw'osobola n'okutegeera Katonda eyabatonda. Kadaama, Sekadaama, Nkuba Kyeyo n'abantu ba bulijjo. Tokwatanga lugendo olwo n'ogamba oba n'otandika bizinesi n'ogamba ng'ogenda kubeera ng'okola ebintu ebyo naye nga weerabidde bajjajjaabo, maamawo, taatawo, tosobola kufuna ssente. Mbaddamu okubagamba, Kadaama yenna tokwatanga lugendo lwo n'ogenda mu nsi z'Abawarabu nga togenze kubijja. Tokomangawo wano n'omala wiiki ennamba nga togenze kubijja. Mujja kufuna ebizibu. Muwenga respect bazadde bammwe nga weebali, mubawenga ssente bazirye, ate era mubawenga respect ng'era bafudde, era mugende nga mbalambule. Bw'otalambula bazadde bo, bw'otyo bw'ogenda okubeera. Kojja Mate, kambaswibulire wano.